naye bano bannaffe naddala bano banvudde Bulaaya nzize wano okukolawo business mentality gye bajja nayo wano njagala ekintu ekikola ssente kati ebintu bino bibiri Ibra byanjawulo ocreatinga business ereeta cash flows eziyingira buli lunaku kyanjawulo n'okucreatinga business eyina okumalawo obuzibu bw'abantu bw'ogenda okukola mu business eyo. Focus yaffe yali badde nnyo singa mba ntandise business eteeka okuba ng'eyina ekizibu ky'omuntu omulala kyekola ki kyegonjoola. Nabuuzaako ekibuuzo nga ntudde ku seeti kuno nompa answer. Nakubuuza Bill Gates ne Mama Triza ani asinze okuyamba abantu abangi wampa answer ki? Tokyagijjukira. Wampa Mama Triza ne nkugamba kikyamu. Bill Gates yasinze okuyamba services ze lwaki ziri need best ekyokulabirako kye ngenda okukuwa services za Bill Gates ziri those days nga tetunaba kufuna ba soft developers kati abaliwo ennaku zino twayina internet explorer those days okyagijjukira nga tukyasoma ng'ogigendako bw'otinola mu malwaliro mu masomero mu factories ne mu bintu ebirala byonna ebisinza browser gye twalinawo yokka kati omusajja n'aleeta operating system esobola okukozesebwa computers across the entire globe. Abantu n'abeera nga client base ye eri mu buwumbi 5 n'omusobyo. Oyinza okutunuulira omuntu ng'oyo ne weebuuza obugagga gye buva okuggyako ng'olina ekikyamu ku mutwe. Abantu bayambye ali mu buwumbi 5 tayinza butaba na ssente. Kanzijje ku Netflix abantu baffe bano abasinga bagiraba. Omwami Reed Hastings yagitandika 1999 okutuuka olwaleero twatandikira yali asolovinga kizibu yajja kukola ssente. Wagendanga nga tutandika okulaba firimu mu myaka gyaffe egy'ekivubuka n'ogenda ku library n'owaayo 10 ne bakuwa CD n'ojja n'ogiraba n'ozaayo CD ne bakuddiza omusingo gwe waleseeyo si bwe gwali. Omwami Reed bwe yajja ne banne abasatu ne batandika Netflix. Obuzibu bwe baali baagala okusolovinga bwali nti sitwagala oddemu kugenda weewole CD ogireeta ogiraba omala ogizeeyo. Ffe tugenda kufuna distribution rights, production rights, movie bwefuluma ne bagituwa tugenda gi uploadinganga ku kibanja mugirabe nga tokyetaaga kuva wuwo. Yali talina buzibu bwasolovinga akutula olugendo n'okukalubirizibwa kwe twali tulina jjayo CD zaayo eno jjayo eno zaayo eri okutuuka olwaleero Netflix bw'ogenda okugikeberako bye yatandika ekola yajja ebikyusa paka mu 2014 lwe yagenda ku New York Stock Market Exchange New York Stock Exchange kweri it is a publicly owned company. Bannannyiniyo badda nadda kati emabbali ne baleetako abaami abalala. CEO wayo bamuyita omwami mukwano gwange mu economic studies Sarandos naye mucho kyembadde ngezaako bagamba kiri kimu nti tunuulira nnyo bwetaavu ki bw'oyagala okumalawo okusinga okukola business egenda. Ezo ziri ensonga 3 mind you mu waka wa fono ffe gwe tukola ne Ibrake togenda kusangamu simanyi lack of capital, simanyi poor management, simanyi political issues. Ebyo byonna temuli. Ensonga zaffe zibadde 3. Esooka ebadde ani atandika business. Ensonga ey'okubiri ebadde business ze tutandika they are there just to make money. They are not need based. They are not addressing any need wabula twagala kukola sente. Ensonga ey'okusatu nga yeviirako ddala kalusambulira nga tumaliriza esinga okubeera ey'omutawaana abantu abali mu bizinensi wano mu butaka ewaffe Uganda ne mu Africa okutwaliza awamu teturesearchinga kiki kiddako